Nachibuka Christine Nachibule Katalini Nachibule Lecho Nachibule Daselo Amala Kakasizanti liri no mweliri ngali yala banange bali basomanga bala bantu kwera ku biseera ebyo Museveni yajja okusaba kubi abana baga ngoli yala oli mwana minisita yasomanga bamugola yala bali bategezani Bulungi era ino gy'osimbamo. Yes, kalaya. Kati sawa ya kusimba buli muntu abeere mu layini bulungi nnyo alabe nga bamubala bulungi. Kulonda kutambudde bulungi era njagadde nnyo akalulu kano ak'omu mugongo nti tewabaawo kubbira tewabaawo kuyuza bululu bubiri abantu bazze nga babakebera mu register era abo abali mu register basobodde okulonda turn-up tebadde nungi nnyo kugamba ogenda mu percentage abantu balonze ebitundu nga 3.5 ku 100 ti bw'otunuulira wano abalonzi bitundu nga 3.5 ku 100 bw'otunula wano mu register we tubadde mu Colin Village abalonzi bali mu 389 naye abasobodde okulonda babadde nga 89 so turn up bwetyo bwebadde bantu batono abesimbyo bakyalina okukola ennyo okwongera okutuuka mu maka g'abantu okubamatiza myezi ino egisigaddeyo okwongera okulaga abantu manifesto ya president ne manifesto n'ebyo bagenda okukolera abantu okusobola okutuuka ku mitima gy'abantu sobole okuwangula kubanga kulonda otunuulira ebitundu ebimu mbitambuleko polling station nga 5 abantu bali mu 1,000 ng'ate ezimu ziri mu bantu 600 bantu 7 so abamu babatidde kujja ku layini omanyi abalonzi abeera ngono mukwano gwe noono mukwano gwe kakana ne batajja kulonda nasi kuno tubirabye nnyo corruption eri everywhere ate eri ne mu bululu bwaffe buno era njagala okubakakasa n'okubategeeza nti bakandeti abamu be mbadde nvuganya nabo ekyo bakikoze lunyenga bagula ba registrars
baagala okuwamba DR forms balabe nga bakyusa figures okulaba nga zibeera mu feva yaabwe naye abantu balwanye nnyo kubanga bo bamanyi omuntu gwe baagala batuuse ne ku extent okugaba ssente ku line ng'ensi yonna eraba kati yo corruption eyeerimbika bwetyo mu nsi kwe kuswazibwa kuno nabo kwe bafuna abantu ne basalawo ne bagamba nti tebakyagulwa leero baagala mukozi tebajja kugenda na bintu ebyo ebyoyo lyabo bisasamaza mu politics w'ennaku zino ebyo birabise nnyo naye ate bikakkanya nnyo naddala abo abaagala okuyingira politics abamu babitunuulira balaba nga tebibasanyusa era y'ensonga lwaki ne taanaafu ey'okulonda naddala mu bibuga oba mu Buganda ebeera ntono kubanga abantu bagenda ne bagamba ne bwe tunaalonda ndaba bagenda kwebba kati ekivaamu ne bagamba aba batono kababali presenting ate babalondere ababaka eventually ne batakifunamu nja kweyongera okubiriza ate era nja kubiriza ne Electoral Commission okusensitizing abantu bano okumanya lwaki balina okuparticipatinga mu kulonda ebirungi ki n'ebiruubirirwa bye bayinza okufunamu singa bo bye beesaliddewo okulembeze so nabwe kityo nze ndi musanyufu ti luno olutalo nduyiseeko ate kannindirire olutalo olulala naye nga kyemanyi ti Katonda wange ampisiza mu luno ne luli oluddako ngenda kuluwangula tubadde tukontestinga abantu bana naye nga ndi mukyalo omu Mukama nambeerera wa kisa era ekisa ekyo kijja kumbeerako olubeerera ne kali akaddamu ngenda kukawuuta buva olw'okuba nina Katonda egitera okuva ebbali okujja okwenyigira muki mu kulonda tebirabisewalikulwana tewali kubagana n'abantu obudde babukutte kyekiyambe nti singa abantu bulijjo bakola bwe batyo ne bababulira obudde ne bakwata obudde elections zijja banno oli mumativu ku nnamba y'abantu etaninze up compared ku nnamba ya register displayed mu NRM register. Sibadde mumativu as such kuba abantu register erimu abantu bangi naye at least turn up esobodde okujja kuba tosobola kupredictinga abamu bakolera wala nnaku za kukola so turn up esuubiddwa era okuba entono olw'okuba nti being a working day abantu abamu tebasobodde kukola kulabika naye nga okulonda tekubadde asooka okwebaza nga bannamawulire mwebala omulimu gwe mukoze ekyali kyaffe kino ekyassaza muri yesa NRM tulimu abantu 8 n'omusobyo twaliza awamu 8 n'omusobyo naye tarapu ebadde ntono kiyinza kiteeka okuvira ddala eri waggulu kuba naffe eri ku kitebe ekikulu mobilization yabadde ntono nnyo tebaleese ssente oba okumobilizinga nnyo bantu okubayongera okujjukiza ensonga nti leero kwe kulonda bamemba ba paalamenti ekyo kyaviidde ddala tetumanyi lwaki bakama baffe eri waggulu ssente ezo tebaweereza eno facilitations ezo oba publicity eyo okulaba ng'abantu bajja mu bungi bwe batyo naye ng'ate ekirala mpozi ekirala kyennyongera okugiramu nti tulina bayuuthi bangi era bonna tulina mu mukono bayuuthi ba NRM basinga obungi naye babiteesewo ng'abaana abasinga obungi bali mu kusoma kati abaana abo bonna tebasobodde kujja kulonda kuba abamu bali mu candidate classes ku saidi ya kalulu katambudde katya mu mukono nga ku kyalo kyaffe kino katambudde bulungi ng'era ebiseera ebisinga obungi ekyalo kino kyo kikuumi kya ddembe kyo kikira kubeeramu emivuyo so ekyo kyo tukinyenyumirizaamu nnyo ng'ebitundu ebirala wabeerayo emivuyo naye ku kyalo kino ekyassaza kyekyamazima abantu b'okusaza beeyisa bulungi.